Jeno Girigoli Mugisha Muntoyera y'omu ku bannansi abatonotono abalwana olutalo olw'ekiyeekero lwayita gavumenti eri mu buyinza. Mukama Katonda abakyabiseeko akasubi olw'obuyivu, enneeyisa n'embala y'obukulembeze. Ono ku myaka emito ddala aduumirako eggye ly'eggwanga okumala emyaka 9 bweddo wakati w'omwaka gwa 1989 ne 1998. Mu bbanga lino omuntu yazimba nnyo ekitiibwa n'empisa mu ggye ly'eggwanga era n'aleka omukululo ogw'amaanyi mu buweereza bwe. Kyokka wabula kati oluvannyuma lw'emyaka 28 bukyanga awummula amagye bw'atunuulira enneeyisa y'agaduumira akadde kano n'amaziga gamuyunguka. Mutabani w'omukulembeze w'eggwanga General Mozi Kene Rugaba yaduumira eggye ly'eggwanga. Kyokka General Mugisha Muntu agamba omusingi kwakulemberera si munywevu yadde. Amagye kintu kikulu nnyo, kintu kya musingi mu ggwanga. Abazimba amagye bateekwa ogazimba n'obwegendereza, kubanga amagye bwe gaba nga galina ebizibu kireeta obunafu mu musingi ogw'eggwanga. Era kintu kye tuzze nga tulaba ebizibu ebikivaamu mu myaka 63 gye tuyiseemu kuva ku independence. General Mugisha Muntu agamba mu kiseera ng'eggwanga liri mu kusoberwa ku ngeri ky'obuyinza gye bugenda okukyukamu, enneeyisa n'ebikolwa bya General Muhoozi bya bulabe nnyo eri eggwanga mu kadde kano. Twali tusuubira nti tunaayigira ku nsobi ez'abaawo emabega, n'ekyennaku kwe kulaba nti abakulembeze abandibadde nga bayiga okuva ku byafaayo ensobi ezizze nga zibaawo nti bajja kubeera n'endowooza ey'enjawulo okulaba nti amagye ga ggwanga, ate amagye nti gabeera wansi w'obukulembeze nga constitution bwebeeragidde. Nti bw'ajjukira ebyabatwala mu nsiko n'ensigo gye yaleka asize mu ggye ly'eggwanga n'abigeraganya ku ngeri amagye n'agaduumira gye bakolamu emirimu, waliwo ensobi nnyingi ezikolebwa awatali awabula. Ensobi zino omuntu azinenyiza nnyo Pulezidenti Museveni eyawa mutabani w'ekifo kino ate oluvannyuma n'amuleka okukola ebyo byawulira by'ayagala awatali kumukuba ku nsolobotto. Nze ensobi enkulu gye ndaba ngiteeka ku Pulezidenti w'eggwanga, kubanga Pulezidenti w'eggwanga yabeera Commander in Chief w'amagye. N'olwekyo CDF ne bw'aba nga alina obunafu ne bw'aba nga alina ensobi z'akoze asobola okuba nga talina capacity of restraint. N'olwekyo bwe kubaako obunafu mu bitongole ebyo kimu oba bibiri, obunafu ne butagonjoolwa oba obulwadde ne butagonjoolwa, ensonga enkulu, omusango ogusinga obukulu gubeera ku Pulezidenti w'eggwanga. Bw'otaganjula ssemateeka wa Uganda owa 95 akawaayiro 28 akatundu akookubiri kakuutira amagye okwewalira ddala ebyobufuzi, okubeera ag'empisa awamu n'okukulembeza mwoyo gwa ggwanga mu buli kimu kye bakola. Bino era bijjulirizibwa bulungi ennyingo 32 akatundu akookubiri mu tteeka eriruŋŋamya amagye lya UPDF Act ery'omwaka 2005 okukugira bannamagye abakyali mu buweereza okwesulubabbira ddala ensonga z'ebyobufuzi. Newankubadde ng'amateeka go googera birala, ye General Muhoozi yeefunira dda n'ekisinde ky'ebyobufuzi kyakulembera ekya PLU, era kino kizze kisalawo ne ku nsonga enene mu kisaawe ky'ebyobufuzi ku biragiro bye. Era ffe nze olunaku lwe nava mu magye ne General Moses Ali era generals abalala nabo abagenda mu kulonda okw'2006 bonna bava mu uniform nga kuliko General Museveni, General Kahindo Tafire, General Jim Muhwezi naffe benjogeddeko. Twagobera etteeka eryo. Kati ensobi eriwo ye Commander in Chief oba President obutagoberera etteeka eryo bwe kituuka ku General Muhoozi, kubanga akyali mu uniform teyandisaanidde kubanga yenyigira mu byobufuzi. Kino okusinziira ku munnamagye yawummula General Mugisha Muntu, amateeka galwawo dda okumuluma. Okuzimba culture y'okulaba nti constitution egobererwa buli muntu yenna, ate ffenna nga twenkana mu maaso g'amateeka, kintu kye yandisaanidde okukola ng'akyali mulamu, ng'akyali Pulezidenti w'eggwanga. Kubanga ebintu ebimu ng'ekyo ekikulu nnyo bisaanidde okuzimbibwa nga bya lubeerera. Kati General Mugisha Muntu ayagala General Muhoozi ne kitaawe basalewo ku ky'okuduumira eggye ly'eggwanga wakati mu kugoberera amateeka oba mutabani we okubiwummula
olwayingira ebyobufuzi awatali amukuba ku mukono. N'alaba nti General Muhoozi bw'aba ayagala politics ave mu uniform ayingire ebibiina ebiriwo oba atandika ekibiina ekirala. Naye tasaanidde okuba nga ye CDF ate nga yenyigira mu bya politics. Nsobi ya General Museveni akitegeere bulungi, tekuliko ngeri gy'asobola okukyewala ekyo. Mu kiseera kino naye oluvannyuma lw'okuwummula amagye, General Mugisha Muntu kati yeesoggadde ebyobufuzi bye yatandikira mu kibiina ki FDC n'oluvannyuma okutandikawo ekikye kyakulembera ekya Alliance for National Transformation. Dennis Ntege, BBS Terefayina, ageesigika.